Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri ababaze Kaleerwe ku Minitwa ya Ngozzooni baagwamu enkukwe omuliro gwe gwakwata embaawo zaabwe ebintu byonna ne bisaanawo. Ababazi beekwatakwata okulaba nga bazzaawo emmaali yaabwe yabengeya nga kati giweze emyezi 3. Nga bwe bagamba nti ekuba omunaku tetera kukya, kati mu kiro ekikeesezza olwaleero omuliro nate guzzeemu okukwata emmaali y'ababazi bano ne bye babadde batandise okuzzaawo nabyo ne bisirika. We twatuukiddewo mu kiro ng'omuliro guno gututumuka ng'ogulina aseesaamu. Poliisi enzinyamooto yatuukidde mu kifo kino ng'emmaali y'abasuubuzi yasaanyeewo dda. Emmaali yaffe bannange eweddewo, tetulina kye tusigazaawo yadde. Tuzzeeyo mu kifo kino ng'obudde bukedde okulaba embeera nga bw'eri ng'ababazi basobeddwa ku ky'okuzzaako. Nagenza okufuluma walimu eri ekkubo lye bakola eryo eriva wali waggulu ery'okkavule ng'omuliro gwakutte eddawo wonna naye sayidi y'ekyengulu eri yeyaka. Bwe natuuse nga ndaba abaana abaliwo batono nga tetumala. Wali eri waddewo adduuka nga waliwo firiizi alinamu ebintu wonna yonna ne wajja. Wali eri wadde atunda kali kakontayina atunda bugere biki biki wonna yonna yayidde kwegamba abantu bafiiriddwa ebintu bingi. Bamuna badde basobodde embaawo zaabwe ezikola entebe byonna byayidde mu bulungi. Batubulidde nti omuliro guno gwandibanga gwakomeddwa abantu ab'ettima. Obuzibu siyinza kulimba bwebuvudde jasi wano bali tugobawo bugobi. Bali tugobawo bugobi wano tebaddamu kati. Tukaddamu kuddamu kukolerako wano eno. Ekisinga okubaluma nti ensimbi ze baakozesa okuzzaawo emmaali yaabwe babadde beewola neewole nga kati tebamanyi kyakuzzaako. Tumanyi kikiddako emmaali sente twazijja mu ziro tusobole okuddawo tuddemu tukole kuba tosobola kutuula waka. Aye n'omulimu gw'omanyidde muzibu gwa kuvaamu ogende mu mulala era weewola oteeka mulimu gw'okola ki bw'obadde omanyi. Ne byalaani byolaba bibadde bipya nga bazembuzze kuleeta bipya byalo ziri fridge. Abakyala badde batunda ebyokunywa bano ab'ebyalaani eyo konteyina giraba kabadde ka hardware wetugule emisumaali wetugule ebintu. Kati baagala poliisi eveeyo n'alipoota ekwata ku muliro guno oguzze gubatawaanya. Tugezezzaako nnyo okunoonyeza ddala mu kitundu kyaffe nga tweyambisa ku poliisi naye lipooti enzijuvu tetuzifunanga. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirano Luuko Weesigire agamba batandise okunoonyereza ku kyaviiriddeko omuliro guno. Ky'omukisa omulungi tewali yafiiriddwa bulamu bwe oba kufuna bisago okuggyako okuba nti baafiiriddwa ebintu bingi nnyo nnyo. So poliisi yasobodde okutegeezako bannaabo abazikiza omuliro ne basobola okujja ne balwanyisa omuliro guno era ne guzikira naye ng'essaawa zino kaweefube baaliwo lwakulaba nti omuliro guno gwavudde ku ki era tujja batubategeeza ekyo bwe kinaaba kitegeerekeza. Emirundi mingi tuzze tulaba omuliro oguzze gukwata obutale kyokka bakomekkereza bagobeddwa mu kifo ekyo nga bazimbyewo ekizimbe nga kati kizibu okumanya ekiri emabega w'omuliro guno naddala mu kiseera kino nga ne poliisi tennavaayo n'alipoota nnambulukufu ku gwo. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.